Ngina maaso n'okulamusaako gwe muganda wange yeekumidde ku Yugi Updates TV. Muganda wange nkulisaayo ku wiikendi, mukulike wiikendi mwe baganda bange abaaginyumiddwa. Omwami omusuubuzi mu kibuga Kampala amanyikiddwa nga Asani avuddeyo n'awa abantu oba n'adduukirira abantu b'omu Lubigi abaakosebwa abaali enkumi n'enkumi z'abantu abaasendebwako ebyabwe mu Lubigi, n'abadduukirira n'ettaka ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates. Nkulisaayo nnyo gy'obadde ku wiikendi yonna gy'otalaze mukwano gwange. Nkulisaayo nnyo gwe abadde maziika, Mukama Katonda akusaasire era akugumye. Naawe omulwadde nkusabye nti Mukama Katonda agende maaso kubanga akusuusa obeere ng'okuba ku matu gwe mukwano gwange muna Yugi Updates TV gwe munankyukakyuka ali eyo. Baganda bange abali emitala w'amayanja bagenda okukalabya abakubye ekyeyo. Baganda bange mbalamusizzaako nnyo, mbabuuzizaako okusinziira gye mulina gye musinziira, emitala w'amayanja, abali e Saudi, abali e Bulaaya, abali e Qatar, Oman, Saudi Arabia, mwenna nyongera mu maaso n'okubabuuzaako. Nammwe abali e South Africa nammwe mbabuuzizaako baganda bange nti mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Muganda wange nkutegeeza nti nno naye bwe tuba nga tuleese information ng'eno teweerabiranga kusubscribinga gwe mukanda wange. Nakutegeezeza nti nno wosubscribinga ojja kuba oyongeddeko ettaffaali ddene nnyo mu kulwanirira enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Ojja kuba ogaziyiza amayengo g'omukutu guno gwe mukwano gwange. Naye ate wosubscribinga teweerabirako nakadde kajja kuba kakuyambako okuleetera notifications, kubanga jjukira amawulire gano tugakolako follow-up. Kajja kuba kakuyambako nnyo okuleetera notification nti waliwo information ezze gwe muganda wange ali yeekumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange gye buvuddeko emabega eyo nabaleetera information. Tujjukira abantu b'omu Lubigi nga bwe baasendebwawo abannema nga bagamba tebakkirizibwa kubeera mu kifo ekyo. Abantu abaali bamazeeko emyaka n'emyaka, enkumi n'enkumi, nga bataddewo factories, bataddewo businesses, bataddewo zelese centers, bataddewo amayumba, kugamba nga omuntu alina obudamu. Muganda wange abannema bwe baava eri ne basenda abantu awo bonna. Ebino byaleetawo akacyankalano mu ggwanga. Jjukira nti mwalimu n'okuba tiyagaasi n'amasasi, ng'omubaka Joel Ssenyonyi nno nga ye opposition leader yagamba akawubeyo olubu lw'ekigere alabe abantu abakoseddwa amasasi ne tiyagaasi ne ganyooka kolo gwe muganda wange. Ennaku eziyise emabega twawulirako nga Pulezidenti Yoweri Museveni asonga olunwe mu MP Joel Ssenyonyi ng'amugamba nti nno be bataddewo obuvuyo okuba nga bawagira abantu balokozi okuba nga baleetawo akacyankalano okusendebwa mu Lubigi. N'agamba nti nno lwaki abantu abo baba basenda mu Lubigi bo tebasobola kulaba nti nno mu Lubigi. Joel Ssenyonyi n'amwanukula ng'amugamba nti nno Pulezidenti ekibuuzo ekyo yakibuuzizza mu bukyamu. Ye n'abuuza nti nno bo abannema baali luddawa emyaka n'emyaka ng'abantu abo basendamu, ne bateekawo n'amakolero, ne bateekawo businesses, ne bateekawo amayumba, ne babajjangako obusuulu, ne babajjangako n'omusolo. Emyaka egyo gyonna gavumenti yalinga luddawa, yali tebalaba. Lwaki yavaayo buvi, yakeera bukeezi ku makya n'esenda busenzi bantu, ate n'ebanga erekamu mafactory amanene ng'ag'amafuta, factories ez'amaanyi ezireseemu nga ziri mu wetlands, nga ziri mu ntobazi, zo tezisendwako. Waaki omuntu wa bulijjo yaba anyigirizibwa gwe muganda wange eyeekumira ku Yugi Updates TV? Waatyo Joel Ssenyonyi yava n'ayanukula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Muhaburwa Museveni ng'amugamba ssebo, ekibuuzo kyo wakibuuzizza mu bukyamu. Mmwe mwali luddawa ng'abantu abo basenda nga mubalaba ate ne mubajjako nga ensolo naye nga temufaayo bagamba nti no basenda mu ntobazi. Kati lwaki mukeera bukeezi ku makya ne musobola okuba nga mugubawo abantu nti basenda mu ntobazi ate ne mulekawo amakolero ng'ag'amafuta? Factories nnyingi nnyo tuziraba, eziri e Busega, eziri e Nansana, yonna mu Lubigi mwazirekamu, naye ne munyigiriza omuntu wa bulijjo. Waaki wabangawo ensonga nga zino omuntu w'owansi yakagwiramu? Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Muganda wange nkutegeeza teweerabira kusubscribinga tusobole okuba nga tugaziya amayengo g'omukutu guno gwe ali eyo ampuliriza, gwe eyeekumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange nno omwami ono omusuubuzi mu Kampala amanyikiddwa nga Asani yavuddeyo ku lunaku olw'omukaaga n'agamba nti nno agenda kuddukirira abantu bonna abaakoseddwa abali mu nkumi n'enkumi, era n'abawe ettaka
mu disitulikiti ey'Emityana mu Kikandwa n'abawa ettaka abantu abo. N'agamba nti no buli muntu akkirizibwa okutwalako fuuti 5 ku 5. Gwe mukwano gwange ali eyo yagambye buli muntu mu mateeka era kujja kubeerako n'agreement ajja kukkirizibwa okutwala fuuti 5 ku 5 kwabo abaakoseddwa mu Lubigi. N'agamba naye teri akkirizibwa kuziika ku ttaka eryo, yabawadde amateeka naga teri akkirizibwa kuziika ku ttaka eryo, ate n'ekirala teri akkirizibwa kuteekako any facility nga churches ezo, amasomero oba n'amalwaliro awo simanyi, naye ebimu ku byakonyeeko yagambye amasomero churches teri akkirizibwa kuteekawo kintu ekyo, teri setola akkirizibwa kuteekako facility n'emu. N'agamba gye bujjako bajja nateekaho boundaries, omuntu abeere nga akkirizibwa okubeera nga ownership wa property ezo. N'abagamba nti no okuziikako tekikkirizibwa, ng'era mu Lubigi bwe babadde nga tebakkirizibwa kuziikawo, era n'eyo tebajja kuba nga bakkirizibwa okuziika mu ttaka eryo omukulu Hassan omusuubuzi lyabawadde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abannema bavuddeyo ne bagamba nabo ne bawoninga ne bagamba ekyo nno kikyali kituuza, tukyasenda pulaani zaffe nnyingi nnyo ez'okusenda ebifo. Ne bagamba nti era pulaani kati we bava we boolekera Nakawa, Bwayiise, Munyonyo, Kinnawattaka, abo bonna Kireka, Kasokoso babawuniiza okubanga bebaddako okubanga pulaani za NEMA okusendebwa. Gwe mukwano gwange ampuliriza muganda wange, so gwali eyo osobola okutegeezaako banno. Ojjukira nti ebifo bino byonna bye boogerako bijjuddemu facilities, bijjuddemu centers, ebifo ebinene, factories aga gavumenti, ne go baba basenda tegakkirizibwa kusendebwa. Mbwe muganda wange ali eyeekumira ku Yugi Updates TV, naye kutegeeza nti nno ebyo ebintu ng'ebyo bigenda mu maaso nga bigwa mu ggwanga lyaffe, naye gwe munnansi gwalina okwerwanirira gwe wekka. Gwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku Yugi Updates TV. Mbategeeza nti no teweerabira kusubscribinga, genda maaso n'okusubscribinga, genda maaso subscribinga omukutu guno, osharinge, likinga, tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, temuvaako, ngenda kubanga mbaleetera information endala nnyingi nnyo egenda okubanga ezimba eggwanga. Gwe mukwano gwange ali eyo egenda okubanga etuleetera enkyukakyuka, egenda okubanga etugattako. Gwe mukwano gwange ali eyo yeekuumira. So buli muntu gy'ali beera bulindaala. Abasajja bano bali serious, naye akadde kaabwe nako kajja ku kyalumu, kajja ku kyalumu nabo ebibuuzo bibabuuzibwe bingi nnyo nga ansa tebalina. Gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza tuweerabira ku subscribinga. Gwe mukwano gwange.